ICAO yevunaanyizibwa okulaba ensi zonna bammemba bagoberera amateeka agafuga ebyentambula y'ennyonyi. Katugambe bwe nva wano ne ŋŋenda Nigeria nja kuyisibwa kyekimu ng'omuntu avudde wano n'agenda e Canada. Ennyonyi bw'eba evudde Dubai ng'ejja wano bagihandolinga kyekimu naffe abavudde wano bagenda e Dubai. Ebyo byonna ICAO ebitunuulira. Kakati olw'okuba nti industry y'ennyonyi eri sensitive nnyo kwegamba si nnyangu nnyo yeetaaga obukugu bungi. Ekimu ku ICAO byetunuulira kye bayita safety, okulaba ennyonyi bwe zijja muno zitambula zitya, abantu abazikolako balina obukugu bamanyi, naye ekyekinga n'ennyonyi ezikola mu ggwanga omwo. CAA zeyawaki license kubanga CAA yevunaanyizibwa okuwa bano bonna ba Eagle Air baani abana aba operating kajjansi yevunaanyizibwa obawa license. Kakati ennyonyi ezo CAA zeyawa license, abaikawo bayinza okusalawo bagende bacekinge ku company emu balabe company eyo eri organized ddala esobola okulwaninga airline industry. Bwe basanga nga enkola si nnungi tebaggala eyo company, baggala Uganda yonna. Kasite score nga bubi ne baba nti oba bwe bagenza okuteeka ku score board ngera omwana bwakola ebibuuzo tebagenza okuteeka ku score board ofunye 3 ku 100 nga baga nti Uganda tetuuka na mutindo. Kati kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti amakampuni ag'ennyonyi naddala amanene ngaga Emirates gaani gajja kwesikamu gagenda obumulumulu ku kisaawe waliwo okwegamba enneeyisa eteri nnungi eri abantu abamu, abakozi b'oku kisaawe abamu. Kyembadde ngamba abasiye nti biri ebinene tubitunulidde birungi, ekisaawe tujja kikola kibeere kirungi, naye ate abantu bano abakola ku kisaawe nabo tubatunuulire enneeyisa yaabwe beeyisa batya, kubanga obuntu obwo obutono bwe bwonoona oli tajjaga ne bw'anaasanga ekiseera ng'ekirungi naye nga bamubbyeko bu kadola ak'ekkumi kyajja okgenda ng'akola ki, ng'akuliriza. Tajjaga nti ekisaawe ky'entebe kiki bakikola bulungi. Oba bw'anaatuuka wali aweeyo passport omuwala amutunuulira oyagala ki, engeri gy'amuddamu. Ekyo kyokka kiyinza omukola ki, ogenda n'ekifaananyi kibi nti abaana Uganda temugenda naye abantu beeri tebalina ki, tebalina mpisa. Kati kyembadde mbagamba nti ffenna n'abaana abo abakola ku kisaawe mwogere nabo obuntu obwo butonotono buswaza ate kuba tebuswaza ye ng'omuntu, buswaza ggwanga. Bwe twasaba okugaziya ekisaawe ekyo, ebimu ku bye twasaba okugaziya kyekifo ebyamaguzi bwe biyita gye tuyita Cargo Center, kuba gye twalinawo yali ya 5,000. Netugamba katwongere ebeere ya 10,000 nga tulowooza nti nnene, naye kati olwamaze ogiteekawo kati twagenza okwesanga ate naye ekoze eki, efunze. Kati ate tujja kusaba ate twongereyo osanga endala ey'emitwalo 10. Naye ng'ate ekyo kirungi, kitegeeza nti bannayuganda batandise okusuubula ebyamaguzi naddala fresh foods n'ebimuli, kubanga bye bisinga okuyitamu eyo Cargo Center. Ekitegeeza nti eyo industry etandise okukola ki, okutambula. Kuba muyitamu nnyo ebyennyanja, wayitawo nnyo ebyennyanja, wayitawo nnyo kamulali biki ebyo, gamba ebirime ebiri fresh